so nakola lwakubishanya tulabe ku Cindy ne Shiba ani asinga muki of course mukibaleese music mu music kali biba biyingirira mu bwe babayombi kakati anti jukira obuyimbi se package engeri gy'onaayambala mu nnyambala egenda kubeera very important olunaku olwaleero era abasajja bagyesunze ozootya what do you mean oyambadde otya otugasseeko kiffe ng'abalabi abagenda okubeera mu maaso ne bw'osirika naye nga mulina bye mucye mulaba ebyo Cindy ebyo byewafumbirwafumbirwa ebyo ng'ojja n'atiku nga oyambadde nga bw'oyagala ng'agenda mu meeting za Mothers Union. Does she? I doubt. Tumulabula. N'obuyimbi buzibafani musaba bingi. Tumulabula. Wekiba ati kutayagala yambalira ddala to the fullest. Awuliranga nno sima baana bo baleke na babaddayo ku ssomero tetugenda bero na tenti ya kugemesa. Kikulu nnyo. Tetugenda tulina ebyokukola bingi tetusobola kufuna okukola lusiisira lwa byabulamu tumuleete abaana tubagemese. Mwagala bayimbi bamu. Twagala bayimbi baffe so Cindy jangu ng'oyambadde nga bwe wayambalanga. Shiba kimala we are counting on you. Mubalidde ku as far as kwambala is concerned we are counting on you. Nenga tunagenda waawo. Ennyonyi ya Shiba ereka yalandinze eggulu. Shiba teetaaga nnyonyi. Yeetaaga kaveera ka green. Okufuna engoye 10 zagenda kyusa ku stage. Ahubwo mbeeramu abana myaka 3 ku 5. Kakati baddawo ne ngamba kati tuba twogera ku bato tulina bato erina checklist y'ekino bba mu bato. Okay. Tulina marking guide ya bato. But management erina byeyataddewo. Tebabuulira. Twagala tubajjukize ntweba bato bino tubyetaaga we need this vibe. Okay. Tulina ebyokukola bingi okujja ne tumalo ebiseera. I know. Tugirindiridde ebbanga. Kasooka tujikize kyali ku Battle of Champions we tupa tutandikira. Well, it's just another opportunity to make money, but most importantly, it's another opportunity to prove somebody wrong. The other battle was a battle between champions. And this battle? This is a battle between one champion and one challenger. He is challenging me, so he's the challenger, I'm the champion. I'm going to put him in his place. A final message to him? A final message to Bebe? Bebe cool, be scared. Very scared.
twogera ku so bato osanga kakala nkagamba kalina emyaka 23 ng'era kali ku babiri naye kaali mbooko banaye enseno kalinga 25 wano gy'emyaka nga 35 yaba akyayiribira se mu age omwo okuleka nga kasente tewali ssebo aba akyali ssebo myaka 10 tegiba mingi kakati mu bato byetusuubira tetusuubira nnyo maloboozi gamu ago gemwewanisa mutuula mwenjeera nago oba hiiti zammwe zimusiba mwenjeera nazo tusuubira kutunyumisa totufiirako nnyo okuleega ddoboozi tukuba hiiti nnyingi ebyo jja kujja waliwo ebifo bebeera enclosed abantu nga batudde ne bagamba bannange abamenyese emitima ne bwokuba nga tebazina oli gyokola twagala murro maili wali kintu kijizanga baana ba audition zakwata olimba lw'omuyimbi nayefuula ng'omuyimbi yali omusiro obutabiteekamu so tusuubira bato egenda okubeeramu okujerega okuyimba okusosonkereza oba shiba akwata nyumba agireete ku stage agireete sindi oba akwata mwana na basajja abaleete ku stage abaleete buli omu aleeta ekifaanana kiba osotuleetera pulaani n'ogiwa sindi asooka oluzimba ku nnyumba nawe shiba